Embeera y'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba eyongeredde ddala okutabuka era wetwogerera kati ng'ono addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka oluvannyuma lw'okuba pressure era nga kigambibwa nti ono byavudde byonna ku mbeera. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yabadde mu bitundu by'e Masaka. Baganda bange, mikwano gyange, Mathias Mpuuga kyenyinza obbagamba n'okubakolera nti Mathias Mpuuga embeera emutabuseeko baganda bange, era twongere okumusabira kyenyinza obbagamba n'obbategeeza nti tumusabire asobole okulaba ng'aterera era buli kimu kisobola omutambulira bulungi, naye nga ebigambo byo bifuukire ddala bya njawulo, ebigambo byo bifuukire ddala birala. Baganda bange, mikwano gyange, tuli mu ggwanga, tuli mu nsi ey'abantu abatategeerekeka, singa tulina ebigambo eby'enjawulo bye tuwulira ng'ate munnange abantu abamu tebandibifunye. Kakati mukulu mu Mathias Mpuuga ye bwe yali awo n'alowooza nti buli kimu kigenda mutambulira bulungi, n'alowooza nti bw'anaalyamba Bannayuganda olukwe n'agenda n'afuna omusimbi n'akozesa by'ayagala n'akola buli kimu ky'ayagala ye ng'omuntu, ng'era by'akola biyamba ye nga ye omuntu, n'azikolamu personal use nti kigenda mufuula ow'enjawulo oba kigenda mufuula ow'akabi. Mukwano gwange, muganda wange, twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti ate embeera emufuukidde ddala enzibu. Mathias Mpuuga takyalina kyagamba abantu. Ekisooka bimuyisemu byonna bye bijja obbafuula abasajja n'abakazi abakumu. Nze ng'omutabaazi wammwe omukulu njala kubategeeza nti ebigenda mu maaso kyo kigenda kunjigula lwaki tuliko tukitegeera. Ekyokubiri, olutalo lwe tulimu twaliya lutuyingizaamu abaagala oddulyamu ebyokulya byabwe ate ffe twabasomesa ekyo. Olwekyo bwe kibanga amagezi gange ge gampalanya tekisobola kutyetonda. Ekirungi mwami Kyagulanyi kyalina tamanyi biba mu kwogerako. Singa abadde abimanya neetavaana mu nnyumba kugamba naye nga bw'atabimanyi wakusa okwogera by'ayagala. Nze ng'omukulembeze wammwe kisobola kukola nsobi yonna kyewulirirako kyemba simanyi ne nneebuuza. Abawangajja mu ntabaalo zino nga mwewayo ne mwefiisa, toba muntu yenna abajja ku mulamwa. Tugenda kukuŋŋaana ngenda kujja mu kitundu kyalo ku kyalo okubuuka mubuuze twogere mbabuli ekinaddamu. Weebuuza mwami Kyagulanyi ayagala tubeere lumu, atusaasaanya akoleraani? Okusaasaanya netwefiisa ne twewaayo, okoleraani okusaasaanya abantu b'osanze mu lutabaalo? Obuyambi obwo obuwaani? Mpuuga mu by'obwenkanidde awo bw'omuleeta mu paalamenti. Tonnabana kuzibulanga ositana kuleeta mu paalamenti. Ekyo temukkiriza mu makkati gammwe mukuwadde bukulembeze jooga banne batabala. Omutabaazi yenna ajooga banne aba mutabaazi mubi. Omutabaazi awuliriza banne. Omutabaazi wajjatategeera natte ebigere n'akibuuza. Omutabaazi eyeyogerako nze gundi mwekengeranga. Temulyako nga neegamba Mpuuga, nze Mpuuga nedda erinnya lyange sirimanyi kati endyerabike. So n'olwekyo kubanga yeggwe tewennyonnyolako abantu bakutegeera. Bannabasaka abamu ebiiseemu bantegeera, abatategeera beewa obudde bajje. Ekirungi nze mumanyi sirina byennywa. Tutagenda kukkiriza be bantu abayiga obuyivu ekyokukola oba olutuyigiriza obutuko ebirejjajjawo kunosooba. N'olwekyo bannaffe twawadde obudde bawulirize
bategeere bategeere bana baagala okutegeera tujja basomesa ekyokukola kuba tebagala kutegeera tujja bawalula bwoluzi otabawalwa emyaka mingi ofunye ababaka 57 mu Uganda yonna mu Buganda olinamu 55 buli lunaku okerera kutyoboola abakulembeze ba mu Uganda nossaako nekati obanja kabaka obanja ngaani otubadde obaddewo obuku banaalinnya abakulu mu Uganda naalinnya mu maaso ga naalinnya gwogana nti obanja kabaka ekyo kyebayita okulunga olugezigezi kitwagala mulembe gwaffe gubawugereko ngaomulembe gwabagwagwa tuli bagwagwa naye abaagala okukola ebyobugwagwa nawe obudde wawe bujja kubaawo so mbasaba musigale nga muli bantu balamu omulabe waffe olwatu tumumanyi n'omulabe waffe yekwesa emikwano gyakutukolaki tumanyi mudde okutuufu President Koyongera bimuyisemu byonna byebijja bafuula abasajja n'abakazi abakumu nze ng'omutabaazi wamu omukulu njala kubategeeza nti ebigenda mu maaso naye kigenda kunjugula lwaki tuliko tukitegeera ekyokubiri olutalo lwe tulimu twaliyakuluya lwetuyingizaamu abaagala otulyamu ebyokulya byabwe ate ffe twabasomese olwekyo bwekibanga amagezi gange gegampalanya tegisobola kutyetonda ekirungi mwami Kyagulanyi kyalina tamanyi bibamukwogerako singa abadde abimanya naye tavaana mu nnyumba kugamba naye nga bwatabimanyi wakusa okwogera byayagala nze ng'omukulembeze wammwe kisobola kukola nsobi yonna kyewulirirako kyembasimanyi ne nneebuuza abawangadde mu ntabalo zino nga mwewayo ne mwefiisa toba muntu yenna abajja ku mulamwa tugenda kuŋŋaana ngenda kujja mu kitundu kyalo ku kyalo bakubuka mumbuuze twogere mabuli ekinaddako twebuuza mwami Kyagulanyi ayagala tubeere bumu atusaasaanya akoleraani okusaasaanya netwefiisa netwewaayo okoleraani okusaasaanya abantu b'osanze mu lutabaalo obuyambi obwo obuwaani ntuuka mu byobwenkanidde awo kubamuleeta mu paalamenti tonnaba nakuzibulanga ositama kuleeta mu paalamenti ekyo temukkiriza mu makati gammwe mukuwadde mukulembeze joga banne batabala omutabaazi yenna ajoga banne aba mutabaazi mubi omutabaazi awuliriza banne omutabaazi wajjakategeera natta ebigere n'akibuuza omutabaazi eyeyogerako nze gundi mwekengeranga esebo temulyako nga negamba mpuga nze mpuga nedda enya yange sirimanyi nga nendyerabike so n'olwekyo kubanga yeggwe tewennyonnyolako abantu bakutegeera nga nabasaka abantu ebiseemu bantegeera abatantegeera beewa obudde bajje ekirungi ze mumanyi sina byenywa tagenda kukkiriza be bantu abayiga obuyivu ekyokukola oba olutuyigiriza obutuku ebirejjajjawo kunosoobaajja n'olwekyo bannaffe twawadde obudde bawulirize bategeere bana baagala okutegeera tujja basomesa ekyokukola oba tebagala kutegeera tujja bawalula bwoluzi otabawulwa emyaka mingi
Ofunye ababaka 57 mu Uganda yonna. Mu Buganda olinamu 55. Buli lunaku okeerera ku kyoboola abakulembeze ba mu Uganda nossaako nekati obanja kabaka obanja ngaani otubadde obaddewo obuku banaalinnya abakulu mu Uganda naalinnya mu maaso ga naalinnya gwogana nti obanja kabaka ekyo kyebayita okulunga olugezigezi twagala mulembe gwaffe gubagereko ng'omulembe gw'abagwagwa tuli bagwagwa naye abaagala okukola ebyobugwagwa nawe obudde bwawe bujja kubaawo so mbasaba musigale nga muli bantu balamu byonna byebijja bafuula abasajja n'abakazi abakumu nze ng'omutabaazi wamu omukulu njala kubategeeza nti ebigenda mu maaso naye kigenda kunjigula lwaki tuliko tukitegeera ekyokubiri olutalo lwe tulimu twaliyafulya lwetuyingizaamu abaagala oddulyamu ebyokulya byabwe ate ffe twabasomesa ekyo ate naye akyogedde nti mugezi olwekyo bwekibanga amagezi gange gegampalanya tegisobola kutyetonda ekirungi mwami Kyagulanyi kyalina tamanyi bibamwogerako singa abadde abimanya naye tavaana mu nnyumba kugamba naye nga bwatabimanyi wakusa okwogera byayagala nze ng'omukulembeze wammwe kisobola kukola nsobi yonna kyewulirirako kyemba simanyi ne nneebuuza abawangadde mu ntabalo zonna nga mwewayo ne mwefiisa toba muntu yenna abajja ku mulamu tugenda kukuŋŋaana ngenda kujja mu kitundu kyalo ku kyalo okubuka mumbuuze twogere mbabuli ekinaddako weebuuza mwami Kyagulanyi ayagala tubeere bumu atusaasaanya akoleraani okusaasaanya netwefiisa netwewaayo okoleraani okusaasaanya abantu b'osanze mu lutabaalo obuyambi obwo obuwaani ntuuka mu byobwenkanidde awo kuwamuleta mu paalamenti tonnabana kuzibulanga ositama kuwaleta mu paalamenti ekyo temukkiriza mu makati gammwe mukuwadde mukulembeze gyoga banne batabala omutabaazi yenna agyoga banne aba mutabaazi mubi omutabaazi awuliriza banne omutabaazi wajjakategeera natte ebigere n'akibuuza omutabaazi eyeyogerako nze gundi mwekengeranga esebo temulyako nga negamba mpuga nze mpuga nedda enya lyange sibimanyi kati endyerabike so n'olwekyo kubanga yekwe tewennyonnyolako abantu bakutegeera bannabasaka abaebiseemu bantegeera abatategeera beewa obudde bajje ekirungi nze mumanyi sirina byennywa oyo tagenda kukkiriza be bantu abayiga obuyivu ekyokukola oba olutuyigiriza obusuku egire jjajjawo kunosoobaajja n'olwekyo bannaffe twawadde obudde bawulirize bategeere bategeere bana baagala okutegeera tujja basomesa ekyokukola oba tebaagala kutegeera tujja bawalula bwoluzi bategeere otabawulwaffe emyaka mingi ofunye ababaka 57 mu Uganda yonna mu Buganda olinamu 55 buli lunaku okeerera ku kyoboola abakulembeze ba mu Uganda nossaako nekati obanja kabaka obanja ngaani otubadde obaddewo obuku banaalinnya abakulu mu Uganda naalinnya mu maaso ga naalinnya gwogana nti obanja kabaka ekyo kyebayita okulunga olugezigezi twagala mulembe gwaffe gubagereko ng'omulembe gw'abagwagwa tuli bagwagwa naye abaagala okukola ebyobugwagwa nawe obudde bwawe bujja kubaawo so mbasaba musigale nga muli bantu balamu omulabe waffe olwatu tumumanyi n'omulabe waffe yeekwesa emikono gyaffe tukolaki
obudde obutuufu President kwogera bw'atyo Mathias Mpuuga Nsamba pressure we zigenda omukuba zituuke n'okumutta adusibwe mu ddwaliro amale okukiwulira ategeere nti nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye pulezidenti w'eggwanga eyalondebwa atayisibwayisibwa mu maaso era tugenda obbajjukiza n'obategeeza nti ebyampuuga byo bibi.